الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tumutendereza Allah n'amatenda amalungi agatali mbukendeevu bwonna. Era tumusaba abeerenga okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nga tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe, olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira ebintu ebizuule ebiri bid'a mu kwaziina. Mpozi ffenna kye tumanyi obulungi, waliwo ebintu ebikolebwa mu kwaziina ebimu tubiraba naye nga tetubimanyi nti bikyamu oba bizuule. Jjukira nti ebintu ebizuule byonna biri bid'a. Ebimu tubimanyi nti bikyamu naye tetutwala buvunaanyizibwa kubigaana bannaffe. Ebimu ku byo bye bino bye ngenda okutandika okubeera nga njogerako biidhinillah. Nga ekisookera ddala ngenda kwogera ku bintu 6. Ekisookera ddala okwogera ekigambo assalatu wassalaamu ala rasulillah. Assalatu wassalaamu ala rasulillah oluvannyuma lw'okwaziina. Omumanyi ayitibwa Ibn Jahar, omumanyi ayitibwa Ibn Hajar yagamba nti mu byensinga okwagala njagala ekitundu wagambira nti kyo ng'ekigambo kituufu era nkola ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam, wabula ng'enkozesa yaakyo amakulu okukyogera oluvannyuma lw'okwaziina bid'a, kintu kizuule. Ekyokubiri, okwogera ekigambo sayidina mu kwaziina n'okukima esswala. Ekigambo sayidina, okwaziina okwasomesebwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tekuliimu kigambo sayidina, n'olwekyo si kituufu kugamba ng'oyaziina nti ashhadu anna sayidina Muhammad rasulullah. Ensonga eno yongera okugyetegereza mu Islahul Masajid ku peegi y'e139. Ensonga ey'okusatu, okwaziina okw'eggono. Okwaziina kuno kutera nnyo okuwulirwa mu baaziinyi bangi nnyo. Okwaziina kuno kuba kwa kukooloobya, ne kuba nga kwefaananyiriza ng'omuntu ayimba. Enjaziina efaanana bw'eti nkyamu. Omumanyi ayitibwa Sheikh Al-Mahfudh yagamba nti kuzimu ku bid'a ezitamwa olutamwa olwa haramu kwe kwaziina ng'ayimba, ekireetera n'okukyusa ebigambo by'okwaziina ng'ennyukuta zaako zikyuka oba empeerezi zaako. Ekyo nno si kituufu mu kwaziina ng'era bwe kitakkirizibwa ng'osoma Qur'ani. Ibn al-Qayyim yagamba mu makulu g'ebigambo bye nti abamanyi naye ekyennaku abaaziinyi baffe abasinga obungi nga bakwagala, era kwe bakozesa ate nga n'abasaaze balaba nga kyekyali badde kisaana oba kwe kwali badde kusaana. N'olwekyo ensonga eno tufube okulaba nga tugitereeza nga Allah ye muyambi waffe. Mpozi okwe tusimbamu wano akati nga bwe twagamba nti emisomo gyaffe gigenda kutandika okubeera nga giri practical. Naali agadde mbalagemuko ku njaziina z'osobola okubeera ng'ogoberera oba ng'okozesa, ate mbaweeyo n'ekizampo y'okwaziina kuno okuyitibwa okw'eggono era okutakkirizibwa, tusobole okubeera nga nakwo tukumanya. Bangi nkiwa nti tebategedde kwaziina ky'okwo okwogerwako, so nga ate bangi bakukozesa. Muzimu enjaziina z'osobola okubeera ng'okozesa mwe muli enjaziina efaananako bw'eti. Bismillah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Naam, barakallahu fikum. Eyo nno yenjaziina gy'osobola okubeera nga weeyambisa era nga bw'owulidde tulinawo enjaziina ez'enjawulo ng'era bwe nabagambye nti ngenda kugezaako okubeera nga nzibaawulira tumanye enjaziina entuufu n'ezo enjaziina ezikozesebwa oba ffenna ze tutera okubeera nga zitunyumira nnyo naye nga wamu n'ekyo nga tezikkirizibwa. Waliwo naadhaani esinga okukozesebwa ffenna gye nsuubira nti ffenna tugimanyi bulungi nnyo naye nga nayo nnungi nnyo, etambula bw'eti. Bismillah.
Naam, mpozi nga nkomyemu kaawo. Eyo nno y'emu ku njaziina ezisinga okubeera nga zikozesebwa, era gwe omwaziini ali eyo osobola okubeera nga weeyambisa emu ku njaziina ezo, tezirina mutawaana. Wabula enjaziina gye twogerako yeno efaananira ddala bw'eti. Efaananira ddala bw'eti gy'ogenda okubeera ng'owulira. Bisimillah. أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على Naam, barakallahu fiikum. Mpozi okwaziina okumukuwulidde, emu ku nsobi ekoleddwa mu kwo kwe kubeera nti ekigambo Allahu akbar kyawuddwa ne kibeera nga kisomwa n'asirikira mu kwo n'addamu n'akisoma omulundi ogwokubiri. Ekyo mujjukire nti twagamba nti tekikkirizibwa. Ekyokubiri, enjaziina eyo y'enjaziina ey'eggono gye tubadde twogerako, era nga abaaziinyi abasinga bangi bagikozesa, naye nga wamu n'ekyo nti okwaziina okwo kuba kwa kukooloobya ne kuba nga kwefaanaganyiriza ng'omuntu ayimba. So enjaziina efaanana bw'etyo ebeera nkyamu. Nga bwe twagambye nti omumanyi ayitibwa Sheikh al-Mahfudh yagamba nti kuzimu ku bid'a ezitama olutama olwa haramu kwe kwaziina ng'ayimba, ekireeta n'okukyusa ebigambo by'okwaziina oba amakulu g'ebigambo ebyokwaziina ng'ennyukuta zaako zikyuka oba empeerezi zaako. Ekyo nno
si kituufu mu kwaziina ng'era bwe kitakkirizibwa ng'osoma Qur'an. Ne tumaliriza nga tugamba nti Ibnul Qayyim yagamba mu makulu g'ebigambo bye nti ekyennaku abaaziinyi baffe abasinga obungi bakwagala nnyo era kwe bakozesa ate nga n'abasaaze, era nkakasa nti mmwe mwenna abali eyo okwaziina okwo okusembeddeyo ddala mukwagadde era kubanyumidde, naye nga wamu n'ekyo nti okwaziina okwo si kutuufu, era tufube nnyo okulaba nga tutereeza enjaziina zaffe. Tusaba Allah naye atuyambe mu nsonga eyo. Wa barakallahu fikum. Ensonga yaffe ey'okuna, okwaziinira munda w'omuzikiti. Okwaziinira munda w'omuzikiti, abamanyi bagamba nti okwaziinira munda mu muzikiti si kituufu olw'ensonga zino wammanga. Esooka, teyali nkola y'Abaganda baffe abaatusookawo. Ekyokubiri, okwaziina kitegeeza kuyita bantu bajje basaale. Kati bw'oyaziinira mu muzikiti, abali mu mayumba gaabwe baba tebawulira, n'olwekyo ne bawunzika nga bagamba nti omwaziinyi ateekeddwa kuba wabweru oba kuba bweru wa muzikiti asobole okuwuliza ab'ebweru waagwo. Mpozi ensonga eno okusinga tujoogerako nga ku muzikiti tekuli mizindaalo. Naye bwe kubaako emizindaalo olw'obuzibu obwo twaziinira munda, kuba kiyinza okubaamu obuzibu akazindaalo oba kali ka microphone okukatuusa ebweru w'omuzikiti, naye bwe kitabaamu buzibu ne microphone tugifulumya ebweru, sunna eyo neesigalawo. Wa barakallahu fikum. Ekyokutaano, okwaziinisa rediyo oba kaseti ng'okozesa recorded adhan. Rediyo ezisinga tuzimanyi bulungi naddala wano ewaffe Uganda. Ku adhan eri ey'okubiri gye nataddeko era ne ngamba nti abasinga obungi mu ffe tugimanyi nga adhan eyo y'emu ku zisinga okukozesebwa, naye nga eky'okugiteekako kyatemwa tutto kiri si kikyamu, wabula okugyaziinisa oba okukozesa kaseti oba recorded adhan, ekyo kye kitakkirizibwa. Enkola eno eya bid'a abamu bagikozesa nga balina abaaziinyi bebeegombako amaloboozi gaabwe, ng'okwaziina bwe kutuuka bassaako kaseti ezo neyaziina. Enkola eno nzuule era bid'a. Omwaziinyi ateekwa kubanga muntu era ng'alabwako. Ekyo nno kifaananako n'okusaalira ku rediyo, nga rediyo gy'ogoberera, nga rediyo yo yennyini gy'ogoberera, ng'ekyo nno nakyo si kituufu. Wa barakallahu fikum. Nga n'ensonga esemberayo ddala okwogera ekigambo swaddakta wa bararta. Ekigambo ekyo abamu bakikozesa ng'omwaziinyi amaze okugamba nti as-salatu khayru minan nawm. Ekigambo ekyo tekiriiko njigiriza ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam, wabula kizuule buzuuzi nga Imaamu San'ani bwe yagamba mu Subulu Salam, bw'osoma volume esooka namba 263, ne Ibn Hajar yakyogerako n'agamba nti kigambo kizuule tekiriiko nsibuko yaakyo. N'olwekyo ebisonga ezo nsuubira nti zijja kubeera nga zitumalira, ze tusobodde okubeera nga tunokolayo, okubeera nga tuzoogerako mu bimu ku bintu ebizuule mu kwaziina. N'olwekyo barakallahu fikum, katubeeko ensonga endala gye tutunuulira nga tulaba ebintu ebirala ebikulu ebikwata ku kwaziina, nga byo tugenda kugezaako okulaba ebintu era nga 6 nga bisobola okubeera nga bitegeerekeka. Ng'ekisookera ddala, esswala bw'eba yakuyiseeko bw'otuuka okugisaala oyaziina. Ekyo nno kibuuzo. Esswala bw'eba yakuyiseeko bw'otuuka okugisaala oyaziina. Kituufu esswala bwe kuyitako n'otuusa okugisaala oyaziina n'okkima n'esswala. Era kino kyaliwoko ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ne basahaba be, esswala emale bayiteko olw'otulo otungi twe baalimu, era akasana ne kabazuukusa. Bwe baazuukuka Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alagira Bilaali n'ayaziina n'akima esswala, ne basaala esswala ya subuhi.
ago gabadde makulu ga hadisi naye nga hadisi esangibwa mu Bukhari namba 344. Ensonga y'okubiri, omuntu bw'aba ali yekka ayaziina. Omuntu bw'aba ali yekka ayaziina. Omuntu bw'aba ng'agenda kusaala yekka asobola okwaziina nakimanya swala. Ekyo nga tukijja mu hadisi y'omusajja yasaala obubi Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amulaba ng'asaala bubi, naye bwe yali amuyigiriza okusaala yamugamba nti bw'obanga ogenda okusaala funa wudhu. Bw'obanga ogenda okusaala funa wudhu, oluvannyuma yolekere kibula, oluvannyuma yaziina era kime swala okutuusa hadisi eyo gyekoma. Gisiŋŋaane mu Sunan Abi Dawud namba 87 oba mu Sahihul Jami'u As-Saghir namba 74. Wabula omuntu bw'aba ng'agenda kusaala yekka si tteeka nti ayaziina, so nga bw'ayaziina afuna empeera. Mu ngeri y'emu, singa temwaziina nga mugenda kusaala esswala ey'ejjama, ekyo tekitta swala newankubadde nga mufuna omusango. Ndowooza kitegeerekese ngambye. Singa temwaziina nga mugenda kusaala esswala ey'ejjama, ekyo tekitta swala newankubadde nga mufuna omusango. Amakulu nti muteekeddwa okubeera nga mwaziina bwe muba nga mugenda okubeera nga musaala esswala ey'ejjama. Wa barakallahu fiikum. Ekyokusatu, omuntu ali mu lugendo safaali naye ayaziina. Kituufu, omuntu bw'aba nga ali mu safaali naye obusiraamu bumulagira okwaziina n'okukima esswala olwa hadisi eyava ku Malik ibn Huwairis. Malik ibn Huwairis agamba nti lumu nagende wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne mutabani wa taata wange omuto. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti bwe mubanga mutambudde olugendo obanga mutambudde safaari esswala n'etuuka mwaziinenga era mukimenga n'esswala, era abakulemberenga oyo abasinga obukulu. Abakulemberenga oyo abasinga obukulu. Ng'ebigambo ebyo osobola okusoma Sahihul Jami'u As-Saghir namba 588 okufuna okweyongera okumanya ebisingakaawo. Waliwo ekibuuzo ekirala, abaffe omukyala ayaziina. Sahaba ayitibwa Abdallah ibn Umar yabuuzibwa ku nsonga eno n'addamu nti ye omukyala ayaziina, era osobola okutunula mu Al-Musannaf omulyango ogusooka namba 223 okubeera nti ofuna obujulizi ku nsonga eyo. Mpozi era waliwo omumanyi ayitibwa Sadiq Hassan Khan ku nsonga eno mu makulu g'ebigambo bye yagamba nti tekyawulirwako ku mulembe gw'omubaka wadde basahaba nti waali wabaddewo omukyala yenna eyali aweereddwa omulimu gw'okwaziina ku muzikiti okufaananako ng'abasajja. Wabula omukyala bw'aba yekka obanga ali ne bakyala banne ayaziina, naye ng'eddoboozi liba saamusaamu nga si lya waggulu ng'ery'abasajja. Kale ku mulundi guli bwe nabagamba okwaziina, abakyala abayaziina enjaziina gye mwayaziinamu yeyo entuufu era nakyagala nnyo, saba Allah abaweemu obulungi. Kale nga bwe twagambye nti omusajja ayaziina ng'agenda okusaala n'omukazi naye ayaziina naye nga mu ddoboozi nga likkakkamu. Ebigambo ebyo osobola obisanga mu Arawudha ku peegi ey' 123. Ekyokutaano, tewali kwaziina nga tugenda kusaala Eid. Tewali kwaziina nga tugenda kusaala Eid. Eid zombi bwe tuba tugenda okuzisaala tetwaziina wadde okukima esswala olwa hadisi ya Abi Rafi. Yagamba mu makulu gaayo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaazanga Eid ebbiri nga tewaba kwaziina wadde okukima esswala. Hadisi esangibwa mu Muslim, Ibn Majah n'awalala. Naam. Ensonga y'omukaaga gye ngenda okusembyayo kubanga ndaba nti kaklipu katambudde, okwaziinira omwana ng'azaaliddwa. Okwaziinira omwana ng'azaaliddwa. Omwana bw'azaalibwa ayaziinirwa mu kutu okwa ddyo naye nga tekubaako kukima swala ng'abasinga obungi bwe tubadde tukimanyi. Wabula twaziina bwaziinyi olwa hadisi ya Abi Rafi egamba nti nalaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam
nga yazinira mu kutu kwa Hasani nga maama we Fatuma amuzadde yamwazinira ng'olwaziina lw'esswala. Kati n'ebigambo ebyo osobola okubeera ng'obifuna mu bitabo. Waliwo ekitabo kiba kiyitibwa nzeko okujjukira ekitabo wano. Waliwo ekitabo kiyitibwa Irwa il-Galil fi tahrij ahadith Minar Sabil ng'osomye ku namba 1173 oba n'osoma mu silsilatul ahadith ad-dha'ifa n'osoma omulyango ogusooka namba 331. Ensonga eno si ensonga gye naali badde ndeeta naye ngireese nenga nga bwe tulabye esangibwa mu kitabo ekirimu hadith oba ekyakuŋŋaanyizibwamu hadith ennafu, era tetukyesibaako ne tugamba nti omwana omuto asaanye okubeera nga yaziinirwa, kubanga kino kimala okukakasa nti hadith eyo nnafu, wabula njagadde nkikooneko nti abakikozesa beesembesa hadith eyo naye nga hadith nnafu, hadith eyo nnafu. Mpozi hadith egamba nti omwana tumwaziinira mu kutu okwa ddyo ne tukima n'esswala mu kutu okwa kkono. Hadith eno nayo si ntuufu, wabula njweteke ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Obufu bwayo ojja kubeera ng'obusanga mu kitabo ekyo kyennyini era ekya silsilatul ahadith ad-dha'ifa ku namba 321. Ndowooza ntegerekese bulungi ku nsonga eyo. Pozi insha Allah bwe tunaaba tuzzeemu okusinkana tujja kulaba ebintu ebirala ebikulu ebikwata ku kwaziina awamu n'okukima esswala. Wa barakallahu fiikum. Kampunzikire wano olwaleero, saba Allah tugasse n'ebyo bye tuyize. Nga bulijjo atukoledde samarizi n'oyo atubuulidde byayizeemu, n'abuuza waatategedde tuba tubaaniriza. Nsaba Allah atuwe okumanya n'okutegeera eddiini ye. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.